wano mu Kampala mu kibuga Kampala abantu bokiikirira ne bwogamba bugambi ne bwotambula obutambuzi wali ku street mu ddakiika ntono nnyo oba tonnaba na kutambula bigere bitano nga kabangaliza polisi zikunonya nga naye oba tolina kiwaayogedde wano juice mabega takesako okugaba just reflector jackets abantu just 10 boka bavuzi ng'abantu bakatandika butandisi nga tuplaninga n'okuvaawo police kamangali 3 ne zijja okuntwala zentwale ku police station kati embeera y'obutiitiizi gye balimu embeera y'okulemesa abantu okutuukirira abantu abakulembera ekyo nakyo kagenderere okumanya nti batya uprising yonna oba okutya coordination yonna esobola okubeerawo okulaba nti bava awo we beewaŋŋamizza ate mpozi era ne mu kkoweeryo lyerimu ojja genda okutunuulira olabe nti kebeere Kampala district abantu baffe abasinga betutuuseeko betulina ebintu byetukoledde tubikola mu ngeri ya kimpukumpu ku mwana wa ssebo tosobola kugamba nti otaddewo olukuŋŋaana buli kyogezaako kyonna nga bakifrustratinga nga mukulu nalukola bwakugambye era nga batuuliriza ebakimanyi ndowooza emabegako walaba n'ababaka abakyala ba districts ez'enjawulo bagezaako okutegeka enkuŋŋaana z'abakyala emmotoka ezimu ne zivaamu nga za pinki abantu ne babafuuyira amaaso omubaka w'e Buvuma n'agenda ku kitanda nga takyalaba kwegamba embeera n'esajjukira ddala bweto so twongera kuvumirira bikolwa ebyo era tugamba nti bannayuganda tulina okwegatta okulwanirira ensi yaffe ekibuuzo kye wambuuza wambuuziza ettemu erisusse okukozesa obubi emmundu naddala abakuumaddembe bennyini munnange nno ekyo kyekimu ku ebyo ebyongedde okunafuya General Museveni ekimu ku ebyo bannayuganda kye beesigamangako okuwagira General Museveni ng'azze nsonga ya security kyova olaba nti kabeere Dr. Poka Wanga Ssemwogerere eyasooka omuvuganya mu 96 yalemererwa okutwala obuyinza obwo newankubadde obubbi bwali bungi naye bannayuganda bangi bayimbanga oluyimba olwa security kaakati eremye General Museveni kuba olina kugitandika na kunyweza abo bennyini abalina okugituwa mu East Africa yonna amagye gesuula mu julume mu 1964 kye bayita Ame Mutin Kenya Tanzania ne wano mu Uganda ensi eri emu eyasobola okweŋŋanga obulungi abakwata mundu Tanzania ye Nyerere yagoba n'ayali akulira amagye n'amagye n'agagoba n'akwata abatanu youth wing eya 5 abavubuka ne bafuuka bannamagye be Tanzania Kenya bakyeŋŋanga tekyabalumya nnyo olw'okubanga eyali akulira eggwanga eryo gwe baayitanga Jomo Kenyatta sebo yali mulwanyi yeetaba mu Mau uprising era n'asibwa n'okusibwa bw'oba osomye ebyafaayo by'omu Kenya bakugamba nti Jaramogi Oginga yali waakulya obuyinza naye waali waawe kayinja nti abangi baali batunuulira Jomo Kenyatta naye yennyini ng'akaanyaamu nti Jomo Kenyatta omulwanyi alina okusooka amala okuva ekkolokoni wano mu Uganda kyagaana ab'amagye ne batufuukira ekizibu ndowooza we waava entandikwa y'amagye okubanga wano gali empanga mu kukwata obuyinza era bangi balowooza nti General Museveni yasaanidde kuba munnamagye nga bafa ebya obukulembeze obulala obwaba binaayiisa balule n'abalala nga bagamba ono munnamagye yajja okukola ki okusobola bwe yajja n'atandika okubagamba security General Museveni yamanya ensonga z'abakwata mundu kyova olaba nti yabafunira emirimu mingi South Sudan Somalia eri yali mission eyasooka ey'okukuuma emirembe kati yakyuka kati mission yakola transition naye obudde gye bukomye kutambula omanyi tewali kye bayita rise and rise kituuka ne kitandika okuva mu ngalo ne mu biseera bya gavumenti y'Obote ng'egwa ebikolwa ebiringa bino byalingawo era bye bimu ku ebyo General Museveni bye yeesigamako okugamba nti tusaanye okusindiikiriza gavumenti y'Obote bwe yali ayogera olumu General Museveni yagamba nti amakubo gonna aga demokrasi agandiyitiddwamu Obote agazibye nabwe kityo tatulekeddewo mwaganya okujjako okgenda mu nsiko yemu ku nsonga ze yawanga agenda mu nsiko
ekirala ekyagaana General Museveni okuva mu nsiko oluvannyuma lw'okusayininga endagaano ye Nairobi. Mujjukire bulungi nti Obote teyamaamulwako General Museveni. Obote yamaamulwako Lutwa ne banne nga Baziliyo. Ne bagende Nairobi Peace Conference gye baagikolera. General Museveni y'omu ku baasayininga teyava mu nsiko kuba yagamba emu ku nsonga ze yawa nti abantu baali bakyafa mu ggwanga lino. Bitundu by'Entebbe waaliyo Meja Obonyo nti yali atulugunya abantu. Bwe kyatuuka ku kutta Kwankwanga ne gujabagira gwe baasalako omutwe wali ku Silver Springs. Kakati ebikolwa ebyo eby'obumenyi bw'amateeka ng'ate bakwata mundu be bakola. Bizibu nnyo eri ebyobufuzi. Empeera yaabwe entono bye bimu ku binokoddwayo. Obusoberwa bagula mu maduuka ge gamu nga naffe mwe tugula. Mwe baani? Ffe abantu abalala bannansi. Naye toyinza kubanga okyawa omupoliisi emitwalo 40 naye ng'ayagala okusomesa omwana waafuuke wakabi nga Nalukoola. Kadde mbakawulira. Omupoliisi tosobola muwa emitwalo 40 nga gwe musaala gwe buli mwezi. Ng'ayagala kola atya? Nga naye azaala awasa. Ng'ayagala naye asomesa omwana we afuuke w'amaanyi nnyo nga Nalukoola. Emitwalo 40 anasomesaako atya omwana? Ebbeeyi y'ebintu erinnye mu katale na buli wamu. Empeera yaabwe olw'okuzibikira ebirowoozo ebipya okujja ng'ettiimu y'abantu abo abatono beeberemeza mu buyinza kireetera bannayuganda obutafuna bigonjoolo bya bizibu byabwe. Njagala okutegeeza mu Amerika mu 1860 baafuna omukulembeze gwe bayita Abraham Lincoln. Yakola achievements 3 zokka nange nzimanyi. Yatereza ebyenfuna bya Amerika mu kiseera ekyo. Yawera obuddu. Yalwana olutalo olwali lugenda okutulamu Amerika ebitundu 2. Achievements 3 zaali zimumala era kyovola babaateekako ne bagamba nti tetuli mwerabira bwe baakuba akabumbeke. Tetuli kwerabira olw'ebirungi bye wakolera ensi yaffe. Kyokka omusajja gwe njogerako yafa mu 1865 nga olutalo olwo luggwa. Kaakati gwolowooza oyagala kumalako bbanga ki? Okimanyi nti nno Moses si ye yasaza abaana ba Isirayiri omugga Jordan. Omusikaawe ye yabasaza. Tosobola kukola kutuusa Uganda ku nsi nsuubize. Wekka. Tuza tuyansige. Akadde nga kadduka 18 okutuuka ku ssaawa 5. Ssaawa 5 tugenda tukusibula. Honorable Malende mu bumpimpi nga tugenderera abatuuliriza. Ampuliza tujja ku line woli awo mu bumpimpi ku nsonga zituliko. Honorable Malende. Abantu bekyaye. Abantu bakoowu. Abasirikale bakoowu. Emundu nga tekya eringa luyi.